nono naye ng'embeera gye yakuleetera mu maaso okuggyako wadde oli mutemu nga mu butuufu newankubadde olina emitwalo 3 ng'olina omwaka ogumu ekitundu oba oyagala oba toyagala bw'oba toli mutemu ng'olina okuggyayo ogumu ekitundu gw'obadde olina okusindikira fiina ogumu omugambe ziizo abagagga bangi mu nsi muno Nsereko beetaaga okuyamba ne abantu bakoowa ekitonde kye bayita omuntu ekisolo kye bayita omuntu kikyuka mu ddakiika 3 ne kyerabira buli kimu kyonna kyokikoledde ekitonde kye bayita omuntu Nsereko kikyuka Nsereko osobola okubeerawo n'onkubira essimu nga sisuubidde nakusuubira n'ongamba oli otya gyendi ne munyumyamu n'olabira ddala nga mu butuufu Nsereko yasuzaako kulowoozaako n'akubuuzaako ekiriyo ne eri omuntu nga buli lw'olaba essimu ye no ansa ayagala ssente teetaaga kumanya wasuza otya teetaaga kumanya walidde otya teetaaga kumanya ebyobufuzi by'olimu talina kye yeetaaga ne twagala ssente twagala kirala ate omuntu yenna akeera ku makya okunoonyaako ssente akozesa buli kakodyo konna okulaba ng'azikuggyako nabadde wano nga nsomesa ng'osomesa awo Mukama mpadde ekisa n'enkuwuliriza sirina bigambo bingi gye binyinza kukozesa ekigambo kye nnyinza okukozesa kyokka ala akumayire ebyetaago bye byoyayanira mu nsi muno abantu abadde ku live yo ku live eno ya Deshi abawuliriza ayina amagezi ajjemu atayina genderaawo kubanga nze onsomesezza matidde ntegedde kwegamba binvugira na mutwe ekyokulala mulekeraawo okulowooza nti buli akaaba ddala gaba maziga Honorable Nsereko neyanziza nze onzibudde mbadde kuganinga wabadde akaana akato omuntu n'akulimba ekintu kyolabirako ddala omuntu n'akukyukira fe tulina paini otuuka ekiseera n'ogaana Mukama lwaki tonzijulula nga neebase ne bukya ku makya nene makalubiza bona ne Nsereko nene makalubiza baamu kirumira mu nnyambe nonzijula nenfa ne basigala nga balina likodi ennungi gye bamanyiiko nti maama Fiina yabeerera wensi naye ng'obulumi bw'olina obwagala okuttisa kitonde kye bayita muntu kitonde kye bayita omuntu naye olwalwo bw'ovuddeyo mbadde nga alina ekintu ekinvudde ku mutwe we neŋŋamba maama Fiina emyaka gye nsigazaayo akatono k'ennoba nina 10 kandulye lunyumire Honorable mmwe muri bannabyabufuzi mwe payini yammwe ate endala osigiyingiramu naye ffe basaasoma aba P1 Mukama najja akuyamba n'ofunayo akakadde n'ogaaka nkwateko emitwalo 2 nga wo omuntu n'okera ku makyanga omuntu emitwalo 2 ge wamuwadde ng'ali mu kamera agamba nti yampadde gumu ekyo n'ogamba kati kyekyo yagambye yampadde n'agamba nogga wabadde ompazaaki yaani yazimusabye ssente ezo ez'ebisiraani
omulala n'addamu n'ogaana n'agamba nti teri ayamba nga talina kyalo, something like that. Nga talina kigendeerwa. Naye nga bwe yabadde akima obuya. Omulala n'agamba lwaki azigabira mu kamera. Bw'aba yagadde okugaba lwaki agabira mu kamera, ate bw'amala okugabira mu kamera ng'awaddeyo emitwalo 3, 2 agamuggyako n'amulekera 10. Ng'angenda mangu. N'owunga Honorable n'owunga nga omwana wo yabadde azze okulabako nga yeetaaga omuwe kale ati si 5 naye n'ogamba nedda ono alina obwetaavu kansooka empoono. Gwe fino olina amaduuka ameka kansooka empoono nanga mami lwaki olemera ku bantu ogenda okulaba nga vidiyo Mama Fina ng'omwe bw'awandiise bw'agambye nayigira ku Seggirinya ne mmala ne ntuuza enniya ne nga bisimilla kalaasi. Engalo zange era bambi Deeshi weebale nnyo naye katumwebaze kuba Deeshi ono yaŋŋamba andizze n'oyamba omusajja ono kitegeeza Deeshi y'omutima gwe mulambulukufu musajja wali ne muyima oyo ne mugaa Deeshi omutima gwange gugaanye nalina bituufu ne mugamba oyo gwamugaana tonyiigira Deeshi si bwe kyali nega nze omusajja byaluuza bituufu Honorable. Byayogera bye bituufu ye olwedde muto yakatandika okulaba obulamu okumanya ekitonde kye bayita omuntu ebyo nabigamba ne Kabaata ne muga Kabaata lekeraawo kuba ndabanga mu butuufu abantu tebasiima. Abamu mwebali kubanze kati eggulo nasanze omusajja ku kisaawe Namboole nanga Honorable Nsereko mbadde nsaba kubuuzaako ne muga obadde oŋŋamba ki naŋŋamba nsonyiwa naye tonzijukira nze omwana wange gwe wamuweerera ne muga mwaka ki nanga mu 2014 wajja ku speech day y'abaana baffe wawaayo miliyoni 2 ziweerera omwana wange naga nali mulwadde naye kati mbadde nkolera gundi kata naye nakomawo just njagadde kwebaza kubeera ne bwe sandi kwebaza obadde tomanyi naye n'agamba kunkwebaziza ku lw'omwana wange naye kati oyo simujjukira kati gye bali abo silent people abo nabo gye bali Honorable naye nze mbadde njogana oyo omwana Deeshi oyo nti tugeze mu mwaka oyinza okuyamba abantu tugeze 100 naye bw'ofunamu abagenda okukubeererawo na muli mbeera oyinza okusangamu abantu 3 mu 100. Kibe kiri okikakasa Honorable nti osobola okuyamba mu mwaka abantu 100 naye abagenda okujjukira basanyuke bajjukire omuntu akuweereze n'enkoko n'abasatu bangi. Okimanyi Honorable nti abantu b'otayambangako bakwagala okusinga be wali oyambyeko. Bakwagala nnyo kuba ate baba basinzira nti bambi mwagala lwakuba ayamba. Kanti ekyo lwaki mbadde ndi nti Mama Fina ate tonyiiga nnyo eri akwagala ennyo nga takuli kumpi tafunanga yadde buyambi bo naye ng'ekimukwagaza n'emikisa gy'ofuna kyekyo lwaki obadde oyamba. Kakati nsaba nzikirize nga nziruka okulaba abantu bange abafudde Kasese. Nzikiriza mbeebaze mwenna nti mwebale kutulowoozaako mu tayimu efaananako bweti. Maybe abamu bajja kujjangamu amagezi mu bye tubawadde anaabatasimye naye Mama Fina kankujjukize kino wamma nti ekinnyongera okumpa amaanyi n'encouragement kwe kuba nti tukyayina oli akkiriza ano n'atuula n'aga nti awo no Mama Fina ekyo nno kintu kikulu nti ono ye Nsereko ono ye Bebe Cool ono ye Deeshi Kaliisa ono ye Gundi tetujjanga okutwongera okutambulira kwekyo. Nze kwe nalabidde Mama Fina kwe ku mikono nze abantu bali mu kumpa mikono
naye ng'oli akkubira naggaawo nalebo nkwagala nnyo naye ndi kuumi ndi gundi kitegeeza bino bye tukola era byongerayo n'amannya gaffe eri abantu abasobola okutwagala balitubeererawo nga tetubalabangako oba baliyamba abaana baffe oli naaga nti gwe mutabani wansereko nti nkwagala kankuyamba osanga kitaawo alina kyeyangattako kakati kkiriza obagaana mukkirize mberekereze nange ntuuse we mbadde nnyina okuba naye nja kukomawo Mama Fina weebale kusiima nja kunoonyaako tunyumireko ndi mumativu ne katonda kyampadde nze njogedde kinvudde ku mutima bwe mbaawo gwe nnyiizizza nsonyiwe sikikoze mu bugendere katonda abankumbire Deshi weebale nnyo olwa platform yo bambi Deshi owedde ebigambo onayo byayogedde mbiwulidde mami era mbirimuwulidde n'abaliko babiwulidde omanyi omuntu bw'agamba nti mbeera mu society y'abantu abangi buli kimu aba yakisomako nga yakitegeera yamba ekyo ky'osobodde toyamba olw'okubanga weetaaga okumanyika weetaaga okutegeerekeka buli lw'oliyamba nga weekaka ogenda kulumwa buli lw'oliyamba nga weekaka abantu balina pain mu nsonga y'okuyamba mu famire zaabwe mwe bakulidde mwe babadde ebbanga lyonna oli n'abeera saddaaka ya famire n'akolerera famire n'alabirira famire abantu beekaka mu maka mwe bali olina omukyala n'okola buli kimu ng'oyagala omukyala asiime nga tasiimangako abantu beekaka n'obeera ng'olina kampuni mw'okolera n'okola nnyo bakama bakulabe nti okola nnyo n'okola nnyo bakama balale nti oyingiza ssente naye nga bakama bo tebakirabangako tebakusiimangako abantu beekaka omwana agambye wano omwana omuwala agambe nti nalina emitwalo 10 naye ngenda kukola njala ne ngamba kamuweezo tezaamuluma naye tomanyi kyekitegeeza ng'omuntu abadde kuno ng'alaaja n'akunkumuka ebyenda ebiwowoolo bivaamu oli n'akwata emitwalo gye 3 n'agamba nedda kansiibe enjala kangimuwe nze nali nva nabweru nga ndaba liripazo kati omuntu oyo agenda kusigaza pain singa oba omugambi eyo ekimunyiiza banange mulina enjogera egamba mbu lwaki bw'oba wakuyamba ate tolangira nnyo ate toyogera nnyo omanyi kitegeeza omuntu okuyamba tolangira omuntu akubeereddewo newaba akwadde ennusu 10 abakyamuwendo gy'oli naye ku social media kuno kwe kuli pain nti omuntu ne bw'omuwa kati emitwalo 2 nkya batajjukira Deshi abantu babonyeebonye buli mugagga gw'olaba eyagwa eyali ow'amaanyi n'ayavuwala abaamutuusa ku pain be bantu be yayamba ne bamusiraanya ne bamuloga ne bamutuuza Deshi abantu baayavuwala balina amanya emyaka 3-5 gaggwaawo mboozi ne abaana byajja mu kyalo n'aweerera n'atikkira ziddiguli n'abawa pulaani nti oba yokya walodingi yita wano okole kano na kano na kano ogenda gaggawala oba jangu wano mu kikubo oyiga okola emirimu egiti be baamusiraanya ye yasiraana bali be yayamba kwega obulamu buno omuntu teyeetaaga kumanya
yayagala kuwira buwulizi nti ye yali wagguluwo era yakutambulirako. Kyekitonde kye bayita omuntu nga munabeera mutambula nga bw'olaba omupiira gw'ennambula gwabaddeyo buli muntu agala yaba asooka mu maaso. Waayi lwaki omusookayo? Newankubadde gwe yamusasulidde tikiti ayagala gwobeere mabega ye asooke mu maaso. Asooke mu maaso. Oyimira otya n'ogamba mbu omuntu teyekuwadde ssente? Bisesa. Kati ayidde same time oga nti ate njagala eruddemu nnyambi. Ekitonde kye bayita omuntu mwe mukyali baana bato muli kuno ffe tukaddiye tulinga abaafedda twaggwako dda twafadda naye baana mmwe nga mwetaaga okugenda mu maaso bakookoma n'abantu. Mubeeko mukoma n'abantu. Abantu balina emitima gya nsolo. Osanga omuntu ng'atambula naye ng'omutima gwe ogumulimu gwa mbwa. Omuntu omuwa n'alya n'anywa ne bw'akukuba omugongo ekimwambala tokimanya. Omuntu akubira essimu ng'alaajana oli Bulaayi oli mu Amerika oli London nakubira essimu n'alaajana n'akutegeeza nti abaana bo tebannadda ku ssomero kyokka si babo babe. Banange sister, banange brother, n'osindika. Aliddamu okuweereza ka message ng'akugamba oli bulungi maama oli anti abaana bo gwe yabamanyiiza. Ekitonde kye bayita omuntu kibi. Desho oli mwana muto otandise future yo ku TikTok kuno. Baako wookoma weeyubule naawe planning. Wakati omaze okutegeera nti omuntu si mwangu tetwagala kuwira buwulizi wano nti Deshi banne Deshi nga yaliko beera nga kabaata. Omukyala akyogedde kuno abadde mwimu oba abadde Mukasa n'agamba naawe tandika obba kutulako naye ate si buli muntu nti yeetaaga okuyamba kubanga togenda muyamba asanyuke. Yesu ikkiriza mwayamba naye omuntu gwe mwayamba si mumativu obujjanja bitannabufuna kati mwagala akole ki? Akulaga sinnafuna. Deshi ze munnange nkutadde kangende mu byange.